Fali TV jimbaniriza kadde kano mbanenge muli mutya mwasibye mutya mwe n'abali e Iraq waliwo Namubiru ali mu ggwanga lya Saudi Arabia nkutubiddeko Namubiru bambi bali kubanga ofollowinga Fali TV gire nkwebaza negamba nti wakola kyamanyi bambi mbebaza mwena abapya abatase okubanga mu followinga Fali TV gyabakagizigirira mbebaza nembagamba nti mungere okubanga mu subscribinga ate munyigene kale tusobola okubanga tuweza aba subscribers 10,000 jjukira abo subscribinga waba receiving a notification bwenteka video wano ku Fali TV nabagamba nja kuba tusangako information yonna eva ku side ya Pastor Tom Mugerwa anjafa okulaba nga ngifefeta ennaku zino nabadde ngezako kubanga mbako gyemfefeta ku nsonga hazebyo byavaayo mwezi ndowooza oguwedde ebyali biraga nti kyaki bagala kubanga bakigala olw'ensonga nti waaliwo abaali bataddewo embeera nga kiva ku ssomero gyebagamba mbu essomero eryo gyerina essomero eryo terisomesa bulungi baana mu kifo ky'obasomesa ebintu bino byebisoma abaana bye balina okubanga basoma ku masomero mbu amasomero nga basomesa ku bya bisiike bwera essomero litumbula ebisiike omanyi amasomero mangi nnyo mu ggwanga Uganda bagamba nti ebisiike gyebiri baba bifumba mutuku ebisiike gyebiri bifumba mutuku nabagamba nti newankubadde bagamba nti mu ggwanga Uganda ebisiike babigoba naye mwebiri abasinga babikola mu bubba lwakuba bambi eky'essomero lya Pastor Tom Mugerwa okubanga bagamba nti likola kintu litumbula bali ba bisiike bambi kyandibanga si kituufu kubanga abasomerayo bagamba nti teri bisiike kubanga abaana bangi nnyo abasomerayo nga omanyi naye munnange si buli muntu nti yeesobola eriyo abaana abasinga bambi nga tebeesobola gwe gyonoonyeza etaano gwe gikwatira etaano nokola ki nogera n'ogisaasaanya mu lunaku lumu oba mu bbaala oba luddawa n'olyoka onywa ekyenge kyo n'etaano njogedde na mitono osanga omuntu ng'asaasaanya obukadde 2 olunaku ng'ate muntu wa bulijjo si sereebu sigamba nti alina kampuni nnene sigamba nti si omu kampuni naye nga just muntu wa bulijjo eri abantu nga n'etaano gimubula olunaku kakati munenge biba abaana bamuku abatalina busobozi oluusi bamulekwa abazadde baabwe tebeesobola bambi ng'abamuku awo Pastor Tom Mugerwa bakola ki byateeka mu ssomero eryo naye nga bambi ebisiike tebiriiyo essomero balyesibyeko nnyo simanyi oba ani ayeesibye ku ssomero ly'omusajja ono ayagala okuba nga bambi alisaanyawo essomero eryo bw'onoonyereza obulungi balaga nti Pastor Tom Mugerwa alitandikawo kubanga akwasaganyizaako abaana abo abatalina mwasirizi era abaana bangi nnyo bakyajoyininga wabula ndirabika lifunya ne support okuva mbazungu yakalifuna support okuva mbazungu kati bano abatambuza amawulire bagamba nti abalisupportinga bali ba bisiike ebiseera esinga oluusi kale sometimes abazungu oluusi bamanyi okuweereza ensimbi nga bagamba nti zakuyamba baana abatalina mwasirizi n'abaliko obulemu naye ng'oluusi bonga bo bazeese mu ngeri nti okusindiikiriza okuba nga okola ki okuba nti okkiriza ebisiike oba ebisiyaga kakati abakola ki kati ozifuna bambi nga tomanyi pulaani yaabwe gye bakola ki pulaani yaabwe gye babala naye abazungu bakakozesanga akabadi bo nga bo bakakozesanga akabadi abaagala okulaga nti nokoze kiti obikkiriza naye nga mukuwa ensimbi bakulaga nti ensimbi ezo z'abaana abatalina mwasirizi kati Pastor Tom Mugerwa ayinza kukola ki okwejjamu n'okuleetera ensonga zino okubanga ziggwawo esogamba nti essomero lye nalisomesa bisiike kwirya bisiike oba bisiyaga ayina kukola ki ayina kugaana ssente z'abasajja bano zibaweereza ez'obuyambi agenda kukola ki ebiseera esinga amawanga agasinga obuluusi agakkiriziganya n'ebinanka n'ebino ebisiyaga agakkiriza ng'era babisayininga gyebiri biyitirivu okufaako obufi naye amawanga agasinga agabigaana bivaayo naye nga tebirabikalabika naye nga babaayo abakola ki ababirya n'onkola ennamba kale teba nnyingi naye nga bibaayo ate oluusi baba si bangu abo oluusi ebiseera esinga oluusi bambi mu masomero oluusi abaana oluusi ebaayo ababirya
ng'abakakabukasi. Kati lyamanga agasinga oluusi agabikkiriza mbu ne makyaki nga bakola ki mbu ne makyaki nga baabitongose ne bannayinsi gyeraga. Mwe ne muddawo kati omukazi n'omukazi ne mwewasa mazima ddala naye ki ekigenda mu maaso mu nsi. Ebintu bituukawo ne binconfusinga ne bintabula naye nga bambi ekyamazima sibya nti Pastor Tom Mugerwa ebintu ebyo akola ki abisomesa ng'abasinga bye bagamba bambi omusajja balina okuba nga bakola ki bamuleka abadde batteyo kubanga batwalayo okusaba nga bagamba nti bandibadde bakola ki baliggala essomero yandibanga okusaba kwabwe kuyinza obutayitamu okusaba kwabwe kuyinza obutayitamu essomero bayinza obutaliggala kubanga ye Pastor Tom agamba nti talina buzibu era essomero lirikiriya ne koosi ye gyaliko oba ekigendererwa kyaliko kyakusomesa abaana batalina busobozi. Kakati twebuuza kati wetuliggala tuggale lyaki ne ba Ministry of Education yeebuuza kati tuliggala tuliggalire ki olwokubanga mbuli atewolokosa mbuli abali babisiyaga simanga basomesayo biki ebisesinga competition ziba nnyingi munnange n'abasoma bano bakompitinga simuze neewunya okubanga ne basajja bakatonda bakompitinga ekyo kyanzijako enkofiira ate bandibadde bakolagana nina okwesanga musumba munne basumba banne be bamuliko bali mukola ki mukutunka naye olwokubanga yatandika essomero bwe ekyabalemu kukola kubanga nze yegwe mmanyi yalina essomero eryatandikawo ery'abaana batalina mwasirizi mpoziko ne Bugembe ne Bugembe ate Bugembe sisuubira nti balina biifu yona ne Tom Mugerwa sisuubira nti balina biifu yona ne Tom Mugerwa sisuubira lwakuba Bugembe simayo balina essomero kubanga Bugembe kyemmanyi alina just wakola kiwakuŋŋanyiza baana saizi endowooza ennansana eyo Kaabulengwa eyo saizi z'ennansana Kaabulengwa wembasirabire saizi z'ennansana Kaabulengwa yazimbayo awantu wanene wagazi akumirayo abaana ntuza sina ssomero si ssomero Tom Mugerwa gwe mmanyi yekka alina essomero eryo mbagamba ery'abaana batalina mwasirizi babasomesa ng'abaana be basoma mu masomero aga ddala obanga ali ku ssomero era ku ssomero gwe mmanyi yekka kubanga Bugembe gwe mbadde nsoma naye Bugembe simanyi oba aliyina kyemmanyi kyokka kyennekakasa kyalina waka wanene yagulawo wanene wanyira okufaako obufisaidi z'ennansana Kaabulengwa bagita Fadi TV gimwongere okubanga musubscribinga munyige kale naye nga bambi musajja wattu Pastor Tom ajja kumaliriza awangule alina kwesigama ako Katonda kyokka musajja wa ddiini naye nga abantu bamuli bubi essomero bagala kubanga bali betera kubanga liggalwa naye ndabanga ekitagenda kubanga kisoboka tekigenda kusoboka bwe ndabanga mube bulungi mbagala nnyo mwena Fadi TV ekirayike nga commentinge